Ttabamiruka W'Ebyenfuna ategekeddwa ekitongole eki Uganda Development Forum UDF eyatumiddwa Musevenomics Conference 2025 agiddwako akawuwe enkyeyaleero ku woteri ya Misiri esangibwa ensambya mu kibuga Kampala n'okwogera okw'enjawulo okuvamba ku Ggumbyenfuna okuli Dr. Fred Muhumuza, Professor Ezra Suruma ne Dr. Patrick Birungi nga yakulira Uganda Development Corporation amyuka ssentebe wa Uganda Development Forum ategese Ttabamiruka ono Norbert Mao atendereza Genocide Musale olw'okukumakumanga eggwanga Byenfuna ng'ayita mu nkolagana n'abantu ab'enjawulo tema empendeeza okubbulula ebyenfuna. The chairman has very strong beliefs, and in this world we need believers first and foremost, because those who believe don't give up. Mao atendereza Ttabamiruka ono nti wakuyambako nnyo gavumenti okuzuula ensobi ze zeekola omuli okwetundako amakolero ne banka zaayo nga yeesigama ku buwabuzi bwa banka y'ensi yonna ekintu ekitali kituufu. Tetukuŋŋaana kwogera ku birungi byokka ebize bibeerawo. Waliwo n'ensobi kati ng'okutunda amakolero ga gavumenti okulaba nga kati n'enkumbi ziva wabweru ate ng'edda twalina Chillington. Okutunda amataka ga gavumenti n'okulaba nga Uganda terina banka zonna ez'amaanyi ziva bweru n'ensonga y'amasannyalaze etutta akabanga. Mu kwogera kwe ssentebe wa Uganda Development Forum General Caleb Wakandwanaho amanyiddwa nga Salim Saleh alaze obwetaavu bw'eggwanga obw'okwefumiitiriza ku nkozesa y'ettaka nti kuba ettaka lya nkizo mu nkulaakulana y'eggwanga. Understand the land use balance sheet, because if we do that, I think we shall devise means on how to utilize maximally that resource. So I have been arguing with Chairman Mao what caused the divorce. Because the divorce happened when I was here in Gulu, 1996. But I think Chairman Mao is the one who causes that divorce, because that time he was really like fire. Ono agamba nti wasaana okubaawo okunoonyereza okw'enjawulo ku bannannyini ttaka mu Kampala n'ebitundu ebirala, era ne yeewuunya abalowooza nti yasinga ettaka mu Kampala ng'ate tawezaamu yadde yiika ebbiri. Ono era yeewuunyizza nti ab'ekitongole kya ISO baamusalako gye buvuddeko nga banoonyereza kuwa gye yajja ettaka ly'e Namunkekeera erisangibwa e Nakaseke okutudde amakolero. General Saleh agasseeko nti okuva lwe yatandika enkola ya Operation Wealth Creation abantu bangi abaali batakwatanga ku nnusu bafunye ennyingiza nga n'obwavu bukenderedde ddala mu ggwanga, era ne yeebaza ne Mao olw'okukkiriza DP okukolaganira wamu ne NRM. The last 10 years I have led a mission called OWC. It has not been a very easy mission because we were told to go and look for people who have never touched money. 68%. We struggled with inputs, with coffee, with tea, with all those inputs over that period. And statistically, they say we were able to reduce the people outside the money economy from 68% to about 39%. I hear even the poverty levels have gone even lower. Frank Chidu yakusakidde emboozi eno ku KSTV Agaleero.